kumutendera gw'eddwaliro ng'eddwaliro terina generator. Rifalo hospital Kawempe. No gamba nti amasanyalaze gagenze n'otuka ekirudumbu nga tebagayina. Mutwali generator. Ngaji aruna wana ina sola. Webange eriye Kawempe lye tuli content generator terina standby generator. Kitegeeza n'eri ekirudu terina. Instance yabadde eri esolo tuuka nene. Gavumenti ya Mwami 7 eronda abantu ng'obutamanyira buvunaanyizibwa bwe. Bukomawa busukkawo era obuvunaanyizibwa bwe bampa singa mukola bwendi ne bwenti ngenda kukosa eggwanga. Mu COVID twafuna ssente n'endala ez'obwerere empitirivu nga zasobola okugula generator 15,000. Tulina getusasula getutakosezza ne tukalirira obumbi obuyitirivu kati ganagagenda go gagenda gatya. Obwine amasanyalaze ne kagenda ewuwe ennaku 2 nga tegaliiko. Bayizo generator ngeringa akayumba ngeringa akedi. Toyiza kungamba ti kwasawa ababadde awo tuwali asobola kuteekako generator eyo. Gwe tokimanyi wano mu Uganda tulina amasanyalaze nga go tegalivaako paka mu 7 lwalivaako. Sente bakasajja ze batwala zino zoguni zagana za penalty. Bakasajja baziyodde bazitutte. Muzikwate mugulemu generator mune Uganda ye yagalire mu nsi. Tusasula obumbi 15 buli mwaka. Okuliwa amasanyalaze ge tutakozesezza. Tubalamusizzaako mwenna abannanga batulaba mwenna. Mawulire gannaku nnyo. Abaana bafiiridde mu ddwaliro lya gavumenti. Abaana 7. Ate yabadde ali in charge ku generator yabadde ku betting ebwayiise bamugambye bugambi nti owaayi okimanyi amasanyalaze gavuddeko nti waliwo abaana bali ku oxygen nti okakasa nti tufudde nadduka naddayo ku gundi ng'abaana bagenze. Faruku kitalo nnyo. Kitalo ddala. Era ntuusa okusaasira kwange ku Emboozi Mukati olw'abazadde bonna bambi abafiiriddwa abaana baabwe. Naye Faruku kikwasa ennaku omuntu okujja omulwadde mu ddwaliro nti Luweero ne bagamba tajja sobola kubeerawo wano. Wabula okusinziira ku mwana ono azaalibwa bamutwala ekiruddu kubanga oba Kawempe. Kubanga abaana ababadde bajje malwaliro nga 6. Nga 6 ag'enjawulo. Ne babagamba nti muzadde munnange ky'oba okola tumutwale ku Rifalo hospital Kawempe abeere eyo. Eddwaliro eri ku mutendera gw'eggwanga kubanga bwe baali batematema mulago ono kugijjako omwo batuzimbira amalwaliro ago. Bazimba Kawempe, waliwo Kiruddu, waliwo mwegali awo galingana ekiwulira kakati amalwaliro ago bagazimba era ne batugamba nti abazaala balina tteeka wano abalwadde bakino balina tteeka wano kubanga bagatematema buli omu alina okukola ki okutwala. Kimanyiddwa nti Kawempe erina obukugu bwonna kuzaalisa era abakazi walemerwa ba mu Kisenyi oba bagamba mutwale wa Kawempe naye balabanga tebajja kusobaga mutwalire we Kawempe ng'obudde bukyali. Ne kankubuuze nga ne Climax eyina standby generator ey'omuntu obuntu agaga afunye sente nga tulaba eyina standby generator okiwulira. Coffee Plus eyina standby generator. Just restaurant banywa chai. Kakati ongamba tati gavumenti ekintu ekiramba tebalina standby generator nga ne generator yo kugiteekako balina kuleeta muntu ali ku beti kubanga Victor eyabadde agikolako ye yabadde yegendedde kwesibira beti kapapula. Tebeereza omuntu ali ku mutendero gukola ku mulimu gwa gavumenti mu ddwaliro ng'agenda kusibana kapapula ne bamuleka. Obulamu bw'abantu ekyewuunyisa nga aliwo n'atya. Simanyi nti we yagenze nga n'abasawo balo bonna babaddewo mu ddwaliro eddamba tewali n'asobola kugamba nti generator ntuge tugiteekeko. Ebintu bya gavumenti buli omu abeera n'omulimu gwe. Naye waliwo ekintu ekyolaba nga kyo waakiri kisaanako emergency kati senga abajja n'afa. Olwo tegendako. Naye abaana b'abantu 7 Faruku baafudde mu ddwaliro. Eddwaliro ne lifulumya ekiwandiiko ne poliisi nagirebenga egamba tukyanoonyereza bulungi naye ono ye twamukutte. Abo bonna badde basaana kusiba bali mu ddwaliro omwo. Kubanga ngenda kubuulira amasanze bwe gagenda omwana tazikira mulundi gumu. Kitegeeza kyatutte akabanga nga gagenze wadde babadde ku oxygen gatutte akabanga nga kagenze. Oli ali bwayise ku beti bamuganye nabugambe manyi nonda asanze wagenze nagamba what gatutte nebbanga naga naduka teyabadde na simu omukozi wa gavumenti nga twalina ayinza mukubira nti owaayi sambya ko mu dakiika 3 etekeko ki naye lwaki abantu mubalisikiriza bwe bati okutuuka ku mutendera gw'eddwaliro bino bye tuwogerako Faruku
ku mutendera gw'eddwaliro ng'eddwaliro terina generator. Referral hospital Kawempe. N'ogamba nti amasanyalaze gagenze n'otuuka ekirudumbu nga tebagayina. Kati oba balongoosa muntu. Oyo naye aba afudde. Kitegeeza era kati tumaze okukiraba lwaki abanene abasinga obungi we balwala ogendo bawulira bali Nairobi. Ogendo bawulira bali Bulaaya bakimanyi kye baakola wano. Kye baakolawo bakimanyi era bamanyi n'abantu embeera gye batukola ki gye batuteeka mu kubanga Faluku kino kyali badde nga ne gavumenti era nze neewuunya nga ne parliament kye yali badde eteesaako kati kye yali badde eteesaako era budget yali yitiddewo lwaki bantu balina generator za standby. Lwaki muyisa budget ez'ekimpatire ez'okunoonya ba ADF ekkongeeri ne balimayo n'enguudo nga wano amalwaliro tegalina wadde generator ya standby. Naye nga ba ADF we bajja owulira nti twagenze kubanoonya budget eyise period. Lwaki bano abantu abafa temubatwala nga bali valuable mu ggwanga? Kuba kati senga waliwo budget eyise ey'ekimpatira nga we bayisa zino eza penalty zali za kimpatira ate generator zikula sente meka za standby. Enzo bera mu milioni nga 5. Kale jibale kawumbi jiwale n'obuwumbi 5 eberewo kati obuwumbi 5 bwe buwumbi 10 generator 10 standby tezetekako yetekako bwetesi switch yaye egenda kola kugenda kwa masanyalaze standby je bogerako eno manu eno wale kakati standby switch egitekako kugenda kwa masanyalaze. Yes. Era ejijjako komawo kwa masanyalaze. No si standby. Yeba standby. Kakati okuddira n'ogamba tulabye obuwumbi n'obuwumbi obuyisibwa Faluku ne tulya nga twagala kufa. Obuwumbi 3 mwana bwayisibwa erubowa watali ddwaliro. Obuwumbi 3 mwago mwana. Bw'ozigula mu generator nga buli generator ogigula miliyoni. N'ogiwa generator ngali 6. Kirudu n'ogiwanga 3. Referral hospital Kawempe n'ogiwanga mmeka. N'ogenda yo zigombe zonna n'oziwa zintebe zaani ziggulu zimbalala zaani. Olaba abakungu nga balwala. Nalaba omusajja yalwala juzi Minister of Communication biki. Ne bamusindikira kopite mujjayo. Nga wali tewali ddwaliro so mujjanjaba. Naye nga tewakiikirira. What? Bamusindikira kopite mujjayo muleete ne Kampala. Wakiikirira tewali ddwaliro. Tewali ddwaliro ate nga gyalwalidde kiro. Okiwulira? Ebintu obiraba teyabadde ku generator ate yabadde kusiba kapapula bwayise eno. Kisooka kya byonna nja kusooka okusaasira kwange eri bazadde b'abaana bano kitalo nnyo ddala naye nja kubasaba Mukama abagumye jatuwa ku ddoboozi nti nja kusaba Mukama abagumye gavumenti mwe tuli bwe bukulembeze era kyobola ffe tulina emirembe lwakuta kibooko nti okunkuba ndi musajja mukulu naye Faluku kyennyamiza nnyo wano Nambemu yali abiina ano ng'asoma mbu simanyi emyoga bagyongedde simanyi obuwumbi simanyi bumeka naye nga jenta ze tugamba zeetaagisa ndowooza obumbi nga buna okufuna kuba mulwalo gali 4 tulina Kiruddu tulina mu Kisenyi tulina e Kawempe eryekola liriridda gali 4 gali 3. Faluku tosobola kunenya musajja ono yadde agenza okusiba kapapula. Tosobola kunenya musajja ono kugenda kusiba kapapula olw'ensonga omusala gwafuna mutini wano ali mu kunoonya alina famire omunenya kitini. Faluku tewali muntu abeera ku mulimo gwe ng'agufunamu n'ataguwa kitiibwa. Okitegedde bulungi kyova laba nti mwami babeeranga Eagles babanga ne meeting kutereza mulimo gwabwe olavanga mu safari na meeting zituula gwe wakoze bwoti ne bwoti gwe wakoze bwoti ne bwoti kitegedde bulungi gwe mulimo essaawa yali asikali wa banka tavaawo kitegedde bulungi driver ba Museveni tavaawo gwe mulimo gwe bano abakuba kibooke wakiseka tebavaawo babeerawo olwo wabikula iji tavaawo ng'atwala ono omwana kati gamba nti twakwokya gundi yakwokya paasi omukulu Fred enanga tavaawo okukola lipooti buli kanaku baali bagirese ne baga taliiwo
naye bulwajja olwokuba nti ye mwogezi nze namuvaako nebuuza ko bakinyonyo ne bagamba ye byayogera baaba abimuwadde buwi era nali namunyigira namwesonyiwa naye Faluku kyakomisa nti eddwaliro eddamba mu Uganda eddwaliro abantu bafa abantu 7 ate nno bayizo gamba ripooti yalaze 7 nga bangi mu maaso eyo ekyokufa so kitereza ekyokufa abantu bafa malwaliro naye munfa ki si kweno mbutwali generator ng'ajaluuna wana alina sola restaurant etuuza abantu olunaku ndooza alisato nga 10 naye alina amasanyalaze gambye kasaka gende wajalo nga gadda Coffee Plus gundi buye climax yaawo jente eri ku mulyango oyo kutwogerako muntu buntu kyabadigize tabakiriza ku muntu buntu muntu buntu esiga tuwa government wa musirikale muntu buntu komuledi yaawo kibala bata kitegerekeka china generator eri ku mulyango anti Faluku nja kutegeza sawa ya leero Bob Wine amasanyalaze ne kagende uwe na kubiri nga tegaliiko bayizo generator ngeringa akayumba ngeringa akedi nafuna bagisa babe na amasanyalaze basolo kubanga bamulabuli walaga omuntu atya anti nkugamba ne kakeza kabake magere ennaku ezi bagamba habona kachi kikyabisa bwete tukyamulaba baleeta generator ngeringa akedi ne bagisa mu kisaawe ne bawayalinga ekitundu ekyo kyonna basobola kubanga bamulaba wali bamuterawo ne kamera sebo bwaguuga omuntu omunno neri eddwaliro eddamba imagine antu 7 basobodde okufa kati waba ali ku generator abula basikaali bana abalala eno mu sectors endala eno kibalengenda kanti olaba omuntu abeera kujeta ngomuleko kubeera kujeta kasayansi kagenze yasobola okubonga wenda akuta obulamu bw'abantu bayitirivu kali saasira asikaali w'ekkomera saasira abasawo abasomi bakina dokita abo bonna tebabeerawo ebiseera ebisinga tugana ne twogera abantu kati waliwo omukyala eyankubidde essimu yange simanyi ali Canada simanyi aliriddawa mu programu yammwe tujja kugiba ningoba tugiraba mukuba dokita Besigye mbw agenda layo mulwana maama oba togiraba gireke yange lwaki tebekera ku Elias Lukwago yali amuwadde kaki kakala tenga yalinga agamba nti nenye Lukwago ne mugamba maama n'olwo twamwogerako naye n'agamba nedda yali mu Uganda Besigye talina mu Uganda nempula ensonga zaawo nga tezikwatagana mu Besigye ali bweru ono ali tusobola twogere ko ali mu Uganda maama naye tumwogedde waba yaganye okwogera amannya ge simanyi yangambye ali Canada simanyi aliriddawo eyo naye Faluku nnyina kinnewunya kati gofuye kyansi otambuddeko olunaku lumu wakolako programu ng'omukazi akutwala mu ddwaliro natunuulira eddwaliro we nnali ne ŋŋamba maama ffe tusobola okubifunako e Uganda nalabye ono omwana ono omulalu gundi ono eyayolesa emisano gy'engoye mu komedi bano ababiri Sami ng'ali mu ddwaliro yakoze kaviyo n'agamba olunaku amuleeta emmere emirundi emeka n'agamba emmere siyani baliramu emitwalo 4 egy'e Uganda n'agamba naye yali yeeraliikiridde emmere eyo tanajjaserezasula n'agamba gavumenti yegisasula bunaku bagireeta emirundi emeka kibakakatako naye Faluku nkulayirira kiruddu n'osangawo ono omukulu kulajje mbazze kumujjanjabirawo tasobola waba agenza awatini ennyo ate nga bali muteekateeka emwongere wa Nairobi kati ate awo Nairobi bamuteekawo omukulu kulayije basobole okumukola enteekateeka emujja emwongere e London naye nga yali mu nsi yaffe era ye mwogezi w'amagye newawula buwulizibwa ati nga akankanamu katini swi Nairobi tuli ku kyekawempe ekyo kati eddwaliro ly'ekawempe nze newuunya gavumenti ya Mwami Museveni era ngyewuunyiza ddala omukulu agenda okujja okwesimbawo ono gwe tuwagira taata wa birthday gyogenda nze muwagira birthday gyogenda otembeeta tugulire generator abantu bakwenyumirizeemu ku lwekyo
nze ngenda okulona ngenti waayi omuntu wange yatugulira generator ne basite zootembeeta fuleke ekyo tuzirya abawagizi bo nalabye waliwo ono omusajja gundi ono yakunamira Obuganda bamuwadde motoka mpya etunula bweti ya lukaaga si neemu ezo generator bbiri mpya etunulanga muntu nakitundeko nekuba akamyanso mu maaso eyire n'abakuumi nalabye nange egundi naye nkasooka ensasire bonna bafiiriddwa abaana baabwe bambi kitalo nnyo emabega kaawo Kiruddu eno yali suweji nga yatta abantu ng'ayita mu ddwaliro bamala kwekalakaasa wakati bamala kwekalakaasa nnyo ne beekalakaasa nnyo ne bagamba suweji nga atutte endowooza emyezi egiwera mu 3 kwena gyali gisukkamu myaka ne bakola amawulire ng'ava mu ddwaliro munda ng'eddwaliro livunze akutukira mu bantu ne bagamba abantu mujjanjaba abalwadde bennyini bagenda kufa ate ne bana abalala mu balwaza abali awo eyo naye rifaro bagazimba lumu nerie Kawempe so webanga erie Kawempe lye tuliko generator terina standby generator kitegeeza nerie Kiruddu terina instance yabadde eri esobola otuuka neeno generator gye mugenda okugula omulundi ogumu mutwale emyaka egiwera 3 nga temuzzeemu ggula sigamba nti buli mwezi mugenda kuba mugula generator kitegeeza amafuta ge mubadde muteeka mweno gye musika obusisi ena okubeerako omuntu ngegama agendagenda mu standby mugule standby ebeerewo ne cost of labor mugenda kuba mugisazeeko nti mujja kwetaaga omuntu omu abeererewo jasi okitegeera ate eno gye balina si standby ate newe bati si standby lwaki temuteekako abantu babiri ono singa afuna ekizibu kitegeeza twalwadde giteekako kitegeezere of course generator erina okubeerako abantu at least babiri ono taliiwo ono abeerewo n'abasawo ababeera mu gundi abantu abakola mu bintu bya gavumenti babeera n'okwekkiriziganya ekyo sinze nkikola mumukubira oyo ajje toyinza kungamba nti kwasawo ababaddeawo tiwali asobola kuteekako generator eyo nedda ssebo abantu abo bakola mu malwaliro abo ng'ovudde ne ku baasikaali abasawo balina bukiriniki bwabwe bali bwe bateekako zi generator zigaŋaŋala basobola okuoperatinga generator naye olw'okuba nti nze awo sinze nkolawo bakuyita kwekiriranya awo sinze nkolawo esi department mumukubire yonna gy'alaze oba alazeewo bw'anajja tunagikola ki mumukubire yonna gy'alaze bw'anadda agiteekeko kati oyinza n'okugamba yennyini erayika yabadde kwaba abaana yennyini yabadde abalabirira essaawa eyo mufo ky'okudduka okuteeka generator kwe mulimu gwalaba abaana bagenda kugira n'endooza yazaawo n'agamba oyo mumukubire si alabirira abaana abo yakirabye nga kigenze mu ndakiika esooka ey'okubiri funa omuntu muntukaba naye muteekeko generator abaana bendiko wano bagenda kukola ki naye mukubire agenze ku beeti ayinza n'okuba naye agenze ku beeti ensonga z'Ekawempe njagala okusaasira bonna abafiiriddwa abaana bammwe nga babadde Kawempe nga babajjanjaba nti bannange ekitalo nnyo ne katusabye Mungu abagumye mpozi era no bagamba nti abalabi baffe banne tulina we tunyizizza ate sijja kugamba nti program oba togiraba musigale nga mulaba temuvaako nze ku lwange sijja kugamba nti tuba tulaba lekayo banne mulabe naye we tuba tunyizizza naffe tuli bantu nga ngenze ku Kawempe sesaagala abantu bonna bagambe nti generator amasanyalaze tulina balina okugula generator standby generator wano mu Uganda tulina amasanyalaze agatava nako kwe tokimanyi wano mu Uganda tulina amasanyalaze nga go tegalivaako paka mu 7 lwalivaako lwaki mugamba nti tugule generator ate wano mu Uganda tulina amasanyalaze agatavaako mpaka mu 7 lwalivaako ate naye ne bwalivaako era tegalivaako agamu 7 mu barracks gyabeera wali egundi gavaako dindako ngavaako wano ku State House enakasero gaali gavuddeko mu barracks zonna ezo todde wano Makindi olaba gavaako gwe mbuya barracks waliwo ebitongole amasanyalaze mugateeka ku bukampuni bwammwe obubakubira ebintu byammwe mugateeke ne mu bifo ebirala ebyobuvunaanyizibwa ebyobuvunanyizibwa waliwo ebifo wano mu Uganda ebitavaako masanyalaze nga kyekyo kyasalibwawo kitegalivaako emirembe n'emirembe mwami Museveni atugamba nti Uganda yagitereeza tekyali mu ntalo kati entalo bate zikyalimu mu barracks agatavaako gajjeeyo ogazze ku malwaliro amalwaliro agalimu obulamu bw'abantu Faruku bino ebintu biba byakubuzaabuza ggwanga nakugamba nti naye era kyobala nabagamba nti ffe Emboozi Mukati tulinga abazza omusango nti ffe lwoba twatekawo program
ku gospel live ne media nti ffe tulina obbabulira ekyokukola naye temulina musala gwe mutuwa naye tulina okikola olw'eggwanga lyaffe. Faruku amasannyalaze mangi gwe kapeeka gaali gavuddeko bakolera embaawo simanyi bakolerawo biki tairos gaali gavuddewo omanye ebitongole gye basima golodi nga gamulisa bulinsi eri wansi nga yo tegavaako olw'okuba basima golodi w'abantu batwala essente batunde sisola gwe mbuulira ebifo bingi nnyo wano kangubuulire ebibeeramu amasannyalaze genda bombo barracks osange ndi galivaako tawuni yonna ey'ebbombo esobola okuba enkalu kitegedde ate era nabo njabano era baminisita abo tujja tubanoonyereza nga amasannyalaze gamwe tegavaako naye nga mu malwaliro gavaako abantu ne batuuka kukola ki okufa. Nze nsaba mwenna abakwatagana mu nsonga ezo minisita w'ebyobulamu paalamenti mutuule mu paalamenti musalewo mugambe nti bannange ebifo byonna okusinza ku kino ekiguddewo omanyi banza obanga badde oluusi tebakirowoozangako n'okusinza ku kino ekivuguddewo kibawe enkola ey'okugamba nti amasannyalaze nga bwe tulina ag'ebbombo tufune amalwaliro agamu tugateekeko amasannyalaze nga go tegakola ki tegavaako nga bwe mugayina mu bifo ebirala nga bwe mugayina enakasero nga bwe mugayina mu makolero gammwe n'osanga akakolero kakuba buwunga kakola buveera akakolero kali awo kakola bukamulali naye nga ko mwaka wa amasannyalaze agatavaako mubabuuza tukuwe gavaako oba tukuwe gabeerako gammwe mubawadde amasannyalaze bwe kiba saba amasannyalaze galina feezi bwe kyolina omumanya tigana agaaka mu nju okwo twe tutonotono waliwo amalala waliwo ne gabatakwatako nga bogakwatako obalukira okitegedde naye Rwanda yennyini waliwo abatalina nze gambye obukolerokolero bungi nnyo nga jjo amasannyalaze tegalivaako babeera bakola ebbanga lyonna kubanga luli batuukanga ekiseera ne bagajjamu abantu tegabavaako ne gadda ku makolero gaabwe kati amasannyalaze kyetwagala otegeera ekiri mu keesi eno kyekirimu masannyalaze oba enkola y'ebintu mu bakozi ba gavumenti yeetali kkiriya ebintu bingi ebyegiridde abantu tujja kwekweka masannyalaze naye nga waliwo factors ezireetera amasannyalaze omuntu ogenda ku beeti anti wuliriza ekya beeti ekyo balesa akyogera kubanga gundi yadde akoze eki akyogeddeko ate ng'ensonga gye yawadde yentuufu twemutalira kubanga alina omulimu gwe nga gumusasula bulungi n'agamba nti agenda muki mu beeti ate n'ekirala oyo naali ku genereta ayinza okuba nga tamanyi nti amasannyalaze gawaka abantu bafa nga balonda mamu waali awo eno gavumenti ya mwami Museveni eronda abantu ng'obutamanyira buvunaanyizibwa bwe bukomawa busukkawo era obuvunaanyizibwa bwe bampa singa mukola bwendi ne bwenti ngenda kukosaaki eggwanga abantu bangi nga bali mu bifo nga tebamanyi obuvunaanyizibwa bwe bakola ki bwe balina ne balagajjala kubanga oyo jamunenya owa beeti naye nga nawano facilities teziriiwo kubanga singa bateekawo standby generator bajogeddeko nadde sayajogerako standby generator amasannyalaze bwe gagenda yo nga yeswikinga teyetaagisa muntu kubeerawo kakitegeeza obwo bwonna si nsobi ya bakozi ba gavumenti wabula nsobi ya gavumenti ya mwami Museveni eddira amasannyalaze negateeka ku kkolero lya mwami simanyi wa Karugire agatavaako neteeka amasannyalaze bomba agatavaako mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ng'ebyo amasannyalaze negakola ki negavaako ebyo birina kuba nti gavumenti yeyina okukola ekintu ekyo kulaba ng'ekirongoosa nga bwewa abantu abala amasannyalaze agatavaako kyensaba kubanga abasawo tebali happy ekyo kimanyiddwa kuva dda nedda abasawo era basinga bwe tudda wano ne tulaba buli abasawo basinza okwekalakaasa abo tebali happy kati mubo taba happy n'amasannyalaze nago ne gajja nga nago tegalina ki nga tegalina agaliko kati ebyo byonna vulugu n'abeeraawo byonna ne biwunzika ng'omuddumu guno oguleeta service ogwa gavumenti ogukulirwa mwami Museveni ne basipiika be ne kagundi ako akabonda ako akabeerawo mbukategeerera eggwanga be balina obuvunaanyiza ku ebyo ekyo kino bwe mbanga mwakitegedde nga kyayise bannange mulongoose enkola eyo Faruku obuuziza ekibuuzo buli muntu kyamanyi n'omwana omuto mu abasawo bano be basinga okubeera obubi Faruku kanye netusinga ki
lwaki eyingiza nnyo ssente efuna nnyo ssente okusinga Uganda. Ngamba okufuna ku bintu kati kangeze nti ife bwe tuba tulina golodi wano ssaawa zino tulina ebintu ntu Sannyalaze gennyini gaffe. Amasanze ffe gennyini ffe tubagabirako. Faluku Uganda wotegerera nti ensi gye mulimu yadobonkana nga kiyimba kya Basi Dunia ye Uganda kati kyekifaananyi ekituufu. Nti toyinza kuŋŋamba nti eddwaliro nga Kiruddu, eddwaliro nga Kawempe tebalina standby generator, naye nga n'ababeeti aba Fortune wali balina standby. N'otunula eddwaliro nga owa Climax alina generator nene nnyo esinga jingiwa obuwanvu ne watts. Ompulira ng'ovudde ku ekyo Hajji Aruna mubiri wano we tuli wano ali ku phases eyekyengulu bwevaako eyekyengulu bwevaako eyekyemmanga ebaako. Ola kyenkugamba kati niweebuuza nti gwe omuntu alumirirwa Uganda kati nze ono asikaali asaako generator basibawa bwereere. Omanyi lwaki? Omuntu oyo asobola okuba Musanze ne gavaako ng'agenze ku dduuka kuba toyinza mugana agenda ku dduuka gula kyakunywa ne gagenda. Mu kugenda awo wewali obuzibu ssaawa zino abantu badde tebakyalina mulimu. Minisita w'ebyobulamu anti kyenkugamba gwe sikyoyagala owulira naye kyekituufu nti Faluku wano mu COVID twafuna ssente n'endala ez'obwerere empitirivu nga zazisobola okugula generator 500 standby. Nga tovudde ku ekyo Faluku wano olwo ssente zifuluma nga mpitirivu nga tezirina kyakkola. Naye ndi olw'okuba bano bo bamanyi nti bo bwe balwala omwana waabwe bw'alwala senga bwe bwalwala mu America, Bungereza, Germany, bo ebyano tebikola ki? Singa ebyano byali bakwatako ebwo obuntu bwangu nnyo Faluku. Ezo ssente zigula generator za kyamisana sejja kusakoza ssente meka olunaku. Namba mukoto noonyereza akoza ssente meka olunaku ompulira bilioni 2 za generator wano zingezi. Naye lwakuba nti tebibakwatako bo tewali muntu waabwe agenda lwalira generator ezo. Era gwagambye phase 3 gavumenti yawo neraba nti okuteeka phase 3 awo Kiruddu erabanga ebeekola ekyobwerere kuba yo tekifunamu. Mulira muntu yenna alumirirwa abantu gw'olaba ewakawo Faluku amasannyalaze ne bwe gagenda wakiri olina ekitala ky'okyajinga oleme kubeera mu nzikiza. Abasawo genda banenya kitono nti omusawo oyo omulaba akoowa nnyo bw'amala okoowa nnyo afuna kitono, bw'amala ofuna ekitono naye kennyini ng'omuntu aba alowooza omwana wange agenze atya ku ssomero. Kitegeeza nti gavumenti kyekyenga nti minisitule eyo nnyini ya health beetaaga singa tubadde mu gavumenti ziri ez'abakabejja abo bonna singa tukyalina minisita n'ogu wa health okusinziira ku mivuyo giri mu health singa tetukyalina minisita n'ogu ssaawa zino tulina minisitule ya gavumenti nkalu ya health nkalu abalimu nga namwe mbwate ogamba kyombo ky'ababbi bali muli bo baga tufunira wa balinzeyo kuwulira kirwadde kirala kibalukawo balabe engeri gye bafunamu. So Faluku nze nkuba mulanga nga ngamba abakozi aba gavumenti nti leero mulaba kinyigiriza ffe abantu ba wansi enkya kijja nyigiriza ggwe ng'ofunye obulwadde nga kizibu okuddusa emisinde ku olwo okutwala mu Amerika ng'olina sooka bakujjanjabireko wano ofunemu amaanyi agatambula essaawa 24 ogende mu Amerika. Ssaawa zino kikole ng'omanyi nti kiyamba ggwe n'abalala. Sente bakasajja ze batwala zino zonguni zaagana za penalty bakasajja baziyodde bazitutte muzikwate mugulemu generator mune Uganda yeyagalire mu nsi ye kale ebirala byonna kabibaleme naye mubayambe ku kyobulamu wano Uganda kibenga omunayuganda agamba kale ebintu byonna biganye naye ebyobulamu tubiina naye omuntu afa olwa generator obugenerator abantu 7 bafa olwa generator amasannyalaze getukolera wano ewaffe kojja wange avuga emmotoka bino ebifuluma ebiyingira ebitwala ebintu ebweru niye yaŋŋamba bukyanga atandika genda Rwanda ng'atwala ebyamaguzi tasanga nkunga amasanzi gagenze era yambuuza
Nedala ddala Rwanda ffe tujiwa amasanyalaze kunze bwensuubira naŋŋamba sirabangako ku masanyalaze ge Rwanda ng'agenze bukyanga nnyingirayo ate ngenda ne mala ennaku 3 wiiki lwaki agaffe gagenda Faluuku ng'ate gava wano olaba kati kamala ko buli olwaleero buno twawule butemu oba bulagajjavu olw'ensonga ngenda kuwa ensonga emu tusasula obuwumbi 150 buli mwaka okuliwa amasanyalaze ge tutakozesezza obuwumbi 10 mwago nga tuliwa amasanyalaze ge tutakozesezza era ne banyonyola nti bainvesita baana abamu bazimba ziddaamu naye ne tukola endagaano nti tutakozesenga amasanyalaze gano tulina bwe tugalaga tujja gabayiririranga kale nno bagenderetinga amasanyalaze bwe gati badistributing amasanyalaze bwe gati kakati gano ge twakozesaako gano gadibirawo ne tugasasula we tuba tusasula amasanyalaze ago gano gavaako gatya nti gagenze nga tetulina ge tusasula nga tegakoze oba nfuna kyenkugamba kyengeza kutangaaza abantu tulina ge tusasula ge tutakozesezza ne tugaliirira obumbi obuyitirivu kati gano agagenda go gagenda gatya ontegera kyenkugamba ekyokubiri abantu abali mu bifo bino mu malwaliro munaye baana baani Faluuku omulimu gwonna ng'ogukola ng'okimanyi sigambwako oba sina gye ngenda kwawaabirwa bagukola tebali kye banankola nga tafaayo oba akoze ekyo oba akoze eki kubanga omuntu abeera ku generator ate si yabeera ku mashini erabirira abaana okiwulira kakati waba si yagibeerako abaagibaddeko baabaddewo awo era si yabeera ku oxygen ezirabirira abalwadde okitegeera oli abeera eri mabega kale okola gugwo kati oli yakoze ogugwe taliiwo gagenze abaabadde waneeno ku baana bano baliwa okitegeera kyenkugamba naye olw'okuba bakimanyi nti nze nagundi ne bwe nakola kino twali ajja kuŋŋambako tebafaayo ku bye bakola kuba bakimanyi tebali kibasobola bakola era nakati tukira batwali kye baabakoze tewali kigenda mu maaso era baakutta oli kapere waabwe Victor nti gwe jangu wabagundi jirikiti kati bano ababeerawo bannankogu tebagambwako emirimu baagifuna mpaka we balivaako mbu walagajjalidde omulimu gwo era kati kyebagenda okukola ki kyebagenda okuvunaana akumajeneeta naye nga bandisoose kuvunaana lusaki ne bagamba walagajjalira omulimu gwo n'ototeka bikozesebwa biwera ku ddwaliro gwe bandisoose abantu abali ku oxygen awantu awakuumirwa abaana abatannatuuka nga tewali standby generator awantu awakuumirwa abaana bajje mu malwaliro 6 kitegeeza bagenzo bajje eri nga tewali bikozesebwa bikola ki ne baleeta wano we bafiira oba we battira kye tuba twogera bwe tutyo njagala tugende ku nsonga za URA akakiiko ka Ssenyonyi nako kakunyiza aba URA nti babulankanya biliyoni 3 mu 4 baana babakunyiza akakiiko ka Ssenyonyi kakati akakiiko ka Ssenyonyi sike kakunyera abali aba agezezzaako naye babadde batematema esente zino Faluuku nabadde ndaba URA nga yafuna esente mpitirivu ze bagiyisizaako wabula ku sente zino eyina zeetaakozesa ku mateeka g'eggwanga bw'otakozesa nga sente ziyise mu budget basitulaniza bakola ki munnanga abaami bano aba URA bazzaayo kezimu ne basigaza obuwumbi 34 n'obukadde 7 wale buwumbi 565 bwe baali bayisizza ne bafissawo 108 108 tekyakola ne bazzaayokko 12 kati bwe bazzaayokko ne basigazaawokko ne basigazaamu basigazaamu obuwumbi bwabwe 34 obwo tebulina bajeti zibabeeremu n'obukadde 7 we babadde bawakunya abasajja bano nabewunyiza babagambye mwasigaza mu kawaayiro kikuba muwada we yababuuzizza ne bagamba ffe tukkirizibwa nosigaza ku ssente we tuba twagala amateeka g'ekitongole bagambye ekitongole kya URA eyabadde ababuuza yabadde looya kitegeeza nga mukugu mu kyababuuza namugamba ate gwe ebyekitongole byotamanye ene waffe ffe ne waffe tukkiriza osigaza ku ssente we tuba tuyitaaze ekitongole kya URA
tuwone embalirira yazo empapula zabuladde ezo eyo URA tusolooza omanyi nze URA eyo twalina obuzibu ne mwami Mawooyo twabuuza abasajja aba URA nga batusolozaawo nga batugereka emisolo egitategerekeka ne tubabuuza naye bannaye musinzira ku kyo tugereka ye bwemuzijja wano muzitwalawa omwana yagala nange munaye nkuŋŋaanya bukuŋŋaanya simanje ziraga era nze amagezi gaye gakoma kuzinona wano URA baakola mu mbalirira yaabwe baakola sente ne zifikawo bye baali balina okukola kitegeeza babawa sente era ne mukufikawo ne bawa ensonga zino twali tuyina okutuuza seminars ezimu ez'enjawulo tetwazikola covid twali tulina okuwandiika abakozi abapya tetwabakikola covid sente ne bazizaayo sente ne bazitwala sikuzaayo okwo bazaayo akabajjo bajjo ne batwala endala naye nga URA ezeekola ebintu bino ebbanga lyonna ate ekyenjawulo abazitwala era balinga bali benkugambye tulaba nga parliament yakyogeddeko munnange era ogenda balaba nga bagenda nakyo ng'abamba batwe bagenda nakyo ogenda balaba nga bagenda nakyo nti ezo bazitwala zaabula kubanga neyazzeemu omulidde engeri gyaddamu mu ngeri y'okubalaata nti kakati URA wano bagambye nti yafunako emitwalo 11,355 akawumbi kamu n'okusoba akawumbi ako kamu n'okusoba kava mu kampuni bagiyita United Nation Capital Development biki kitongole kakati ekitongole ekyo bwe kyabawa ne bazisayiningira akawumbi ne bakajjayo ezo no zabuliddwako amayitire mutulaga endagaano ko mwafunira sente zino n'empapula ze mwasayininga naga ezo zaabula dda ezo zaabula yakibazeemu tebanoonyereza ku sente ezo yabagambye ezo zaabula zo twogere ku zino kati 34 ziri zaabula kati kali akawumbi kamu ne bukadde 8 ako kakachai kabula kwabo kubanga munaye yabaddamu ebibuuzo ebyo kamukubuulire yabaddamu ebibuuzo ebyo mumanyi ye musinguzi ankubuulira mazima eyabadde mu parliament ku lwa URA ye musinguzi akawumbi kabula n'empapula zaabula tetuzinako kunoonyereza bwe bagenze ku zino namukakala ate zino mwasigaza muteeka kinaga no feno tukkirizibwa gwe muwadde biwasoma bikadde nnyo ku bino ebipya tukkirizibwa zisigaza kubanga ngenda kubuulira mu government bwe yisa kati nga yafuna obuwumbi 568 zetwaba URA yasigazawo 125 obutakola tebwakola wadde tulina obuzibu bwonna bwemuwulira bwe muti naye 125 tebwakola era nesitula ezizeeyo nesigazaako 34 ku 125 obutakola yasigazaako 3 mu buna kyenkana 35 kakati nga waliwo kati wano twavumbudde kamu aka United Development bikike yaleeta kati olowooza ezibulireyo ziba mmeka nze nafuna obuzibu bumu ne URA ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo gwa gavumenti ogugenda okulabirira eggwanga lyonna tebalina kino kye bayita database ate bagirina batya nga bagirina batya tebagirina nga ne supermarket ebira ne database buli muntu kyaze n'agula kisigalamu mu system just supermarket anti nkubuli amazima bajja wano nga bakubuuza ono wabaya tetumanyi oba yasasula receipt tuzimanyi nga bazija okusoloza emisolo bakugerekerako kye baagala because tebalina database ebintu bababuuza ebintu kwe bakolera buli kimu byabula omuntu alina database ogenda bugezi n'osaakinga n'okola biki byonna biba bisigalamu muki twakola kino n'ekino gundi embalirira yino n'ogisindikanako email bibyo mbikuwadde byabula okitegeera ekitongole ekirambe ekyomusolo kirina database nga ne restaurant muno bw'omumakinde bulina database nti omwana aweereza kyayi wajja waweereza kyayi emirundi emeka nti wawano kompyuta n'emulaga Aruna alina kwa following ebintu byonna amabaala no soko lindeko amabaala agatamiza abantu n'avaayo nga takyategeera galina database ekitongole kya government ekirina database no bakutwala mu kakiiko ka parliament ebyo ebipapula byabula tebirina weebiri
n'abatalina database bana babulijjo obalaba nga balina local cabin mwe bateeka files nti eno file ya 2000 weti ekola bino biki webiti file gijjeeyo nabyo tebabirina kati wallahi omusolo gwetuwa gulagawa guli seefu fe abatalina kyovula batukyewoola buli ddakiika tetulina database kwe tutandikira kulondoolera nti zino sente ze zaava weziti nozaava muguni wekiti wekiti newekiti katuziteeke wano newekiti tetulina database tuyinza n'okuba babona budget gye tugira nga after naye tulina database kwa following nti sente zaafuluma bwezi ne ziyingira naye nga bwe twawaayo okweweereza abantu tulina obbabuulira ekituufu tukize tugaane gavumenti ya Mwami Museveni yeetaagira ddala oba kusooka neyeera buli kimu ne wasigalawo ndowooza magye naye yennyini ne tulonda abantu abalala kubanga amazima kankubuulire revenue eyo erina ebintu byekola n'owulira nga bikutamye omusolo luli wiki ewedde oba gwe waleeta omusolo gwe baali baleeta kuki baali baguleeta ku social media oguliwo gwennyini bye baagereka ng'ovudde ku kyokukubba ekyo sekita ndala naye nga gwo gwennyini tebamanyi be balina gusoloozaako tibali bameka bawera ekitundu gyeka baani abatawa baani abawadde ogenda olaba nga baleeta mulala guli gwennyini kubalemye ogenda olaba batondawo muki omusolo omulala si revenue eyo revenue yennyini bwemala otondawo omusolo omulala ogenda owulira nga yemu yennyini erina sente zaziremye okukola ki okukozesa olaba vulugu osolooza omusolo ku bantu ng'esolooza gy'ogusolozaamu yanno yennyini nkyamu n'ojja ne gwofunye nga gulina bye gulina okukola essene ne bazikuwa ate era ne zikulemba okukola ki okukozesa oyo yina abeera vulugu abeera mu kitongole ekiwooza omusolo kubanga amazima amatuufu toyinza kuva eri oba mutumbaavu nnyo nno era oba mubbi n'ogamba nti sakozi ngenda kukola embaga n'embaga eno nsuubira okujja mu ddanga ni emiliyoni 2 guni muggyemu emiliyoni 3 n'okola bajeti yo nga embaga ya miliyoni 12 kale tekiba kibi okulaba ng'osoloozezza 15 naye bw'ogamba nti embaga nagikola miliyoni 12 nsobozezza 340 wabaawo awo obubbi bwe wakola wabaawo awo ki kyova olaba nti abayindi oba omuntu yenna yenna n'agenda n'akuwa ebintu nti bino ebintu bivaamu emiliyoni 5 n'oleeta nga mivuddemu emiliyoni 5 mu emitwalo 4 ate kugamba olina kasitoma gwayongezza oba olina kasitoma gw'otazizza ki agenda okulaba nga bizinesi ojja gisuula era tasobola kwaniriza bwaniriza nti agamba kino ekintu kyazze kitya okujja nga mu ssente zino ate mulimu ensuusuuba abantu abali gundi abateeketeeke ebyo ebintu babitunuulira n'agamba nabadde nsuubira kuba na miliyoni 2 twakizizze nnya wowe nakoze mistake ani gwe saddiza balansi n'abaze bubi n'addamu ne yeetegereza n'akola ki n'azuula awava ki awava kozi negwe revenue mwokere nja n'ogera mu parliament n'ogamba twagala obuwumbi bwali bumeka bwe tugenda okukozesa omwaka guno ne babukwata ne babukuwa bwe bamala obukuwa n'obukozesa nga bw'olina obukozesa n'obaakoze ofisa n'ogamba nti ate zino zitulemye n'ogamba muzizizaayo bw'omala ezzaayo ate n'ogamba waliwo n'endala lwaki tewazizaayo lumu zonna zetwasigaza lumu ate endala zino nga bamaze zizuula buki buzuuzi lwaki tewazizaayo lumu era njagala sakozi onzikirize mbuuze mwami Kyagulanyi oba mbuuze ab'oludda oluvuganya bo tebakkirizibwa kugoba baminisita batakola kuba nabo balina baminisita baabwe ab'ebisiikirize bebagamba opposition erina minisita ow'enguudo si bwe kiri namba emu erina owa finance erina ow'ebyobulamu bo era kyovana kiri kyetwagamba nti balabika batuuka eyo beegatta kubanga ye tetulabangayo ng'agamba nti minisita ono mutuufu takoze bulungi nkoze eki muwummuza Joel Ssennyonyi yazudde ssente zino saagala afaanane poliisi ya Uganda. Poliisi ya Uganda enoonyereza ku musango bw'emala ogunoonyerezaako tugenda kuzuula abattaka weesa bune bagenda basseeyo omulala basseeyo omulala nga kiri kibula teggusa mwami Joel Ssennyonyi
n'akakiiko ko akanywi ka caayi kwamba laba babeera nnyo simanyi oba obukiiko olwo naye obulaba obukiiko obwo simanyi baba batonda kunywa caayi awo kiiko be kaseera flaska bali ku caayi muba ku caayi njagala ombuulire ddala ti bw'omala okunoonyereza ku kino n'onyonyereza ku kino oyalaba nga poliisi ya Uganda enoonyereza ku musango nekomaawo mu mateeka Jowero si yamaliriza bwe basi yamaliriza oluvannyuma biri olwuliriza lipooti oluvannyuma lw'ogiwaayo wuliriza omukozi omutuufu singa ndeeta emmere olwaleero waka mukyala wange n'atagifumba neeyengerera awo nenkyangangula endala emmere ngireese eyengeredde awo nenkyangangula ndala mugamba siddamu ggula mmere njagala nabeko Jowero Ssenyonyi ng'avaayo ng'agamba siddamu kunoonyereza ndekulidde okujja nga mumaze okukola ebintu lipooti y'ekisaawe temwagireeta eyeegundi temwagireeta Jowero Ssenyonyi saagala ofaanane poliisi ya Uganda enoonyereza neekomaawo mwesibe nnyo ku kintu ekigamba nti Jowero si yamaliriza okitegeera naye era alina amaanyi agamaliriza omanyi lwaki kati ye buli bw'anaabeera awo andi wulira buli bw'anaabeera awo nga ye bw'afuna ababbi ettaka naga nti twanoonyereza nga bano ab'ettaka ego n'agutuuma eri entudda yazimba erubowa wanene eddwaliro twabadde kuwa erubowa naye n'aliteeka eri nakati tukyebuuza ekyekisawo ekyennyonyi kyakomawa omanyi Faluku bannayuganda si basiru ate bannayuganda balowooza mangu Jowero saagala bakulowooleze bannayuganda batule wansi bakulowooleze bagambe nti olumala okutankuula bali ne bakwatira ekisawo nga bagamba naye Jowero sirika nga bagamba nti omanyi Jowero onoonyereza nnyo naye ekyo kiveeko sirika lwansonga nti Jowero obanga anoonyereza owulira Faluku n'otankuula n'ogamba nti wano waliwo ki n'omala okulaba ekiriwo nti wano waliwo ababbi bw'omala okulaba ababbi abali awo ensi yonna n'ogigamba nti bano abantu babbi naye tulina obbatwala mu mateeka ffe baddanka ne tuula tulinda otwala abantu mu mateeka ate ng'odda namu anti bwe ziteeko ne zikomawa era lwaki okola omulala ng'ogwo tegunnaba kuggwa Faluku sooka ogguseeko ekintu kimu munnayuganda agambe nti Faluku Jowero nno alemedde ku nsonga z'eddwaliro ly'e Lubowa awo agambe taddamu nakola kintu kyonna nga tezinnaba kuggwa anti awo tuba tetugenda kuyambibwa tuba tetuyambiddwa Faluku kyetwetaaga okuyambibwa munnayuganda si kutulaga nti ku airport babbi oba eddwaliro lya waneeno lyagano zimbibwa kuba ffenna tukimanyi nti kino kyondo ky'ababbi nga nambe mwatera okugamba naye twetaaga solution eri ki jangu otugambe nti bano leero mbafiiriddeko bwe mba temumaliriza nsonga zino mu mbulya ne we zituuse ne munnayuganda mu kamera amanye ensonga z'eddwaliro ly'e Lubowa zaakomawa amanye ensonga za airport zaakomawa siddamu kunoonyereza kintu kirala mujje mutubuulire kino kiri bwe kiti nakino ekyayiwalawo kiraba saawa zino tukituddemu era tukyogeddeko tuli mu kyogerako tukuba URA kyekitongole wano ekisinga obubbi lwansonga nti nga gundi bwagambye nti tekirina database yes nze nabaddeko ne Jacobo ne mubuuza naye okusolooza omusolo musinziira ku ki agamba bintu byano nno bona bigendamu okunoonyereza omusolo yinza obutabisobola biliyoni 34 naye nga ffe tukaba tufuna genereeta za kiruddu ziri omwo naye naddabwaddamu abalaata kuba amanyi nti mwana waani teri ajja mugambako ompulira ali muli enziramu gye yabadde ddamu ebibuuzo n'enjogera gye yabadde ayogera yabadde abuuza nti gwambuuza ogenda kukola ki nga benkola nabo eri bakimanyiwo gye ziri bw'osanga ekitongole ekyo ng'ekya URA nga bakyasobola okukugamba tya olupapula no wetwakolerako endagaano oba emmese zaalulya nagamba oba omwana ali agenda ku booda enkuba n'emukuba ne luyulika nakuddamu ng'abalaata nagamba mbu kyabula Faluku tolina bw'ŋŋamba nti gw'osolooza omusolo gwa Uganda nga ne bwe tuba tugenze tetukyayinza kunoonya nti wano Faluku wano yatuwaawo ssente bwe ziti nga tokyalinawo oyinza kikebera Jowero asobola kyagenda okukola kino kyakola ssaawa zino kyekiyenga nti kino kyakola ekyokusirisaamu kiri nitukivaako yensobi gyasinga okukola ennene
abo batajja kusobola. Naye bwanekwata ne banne n'abagamba tetuva ku nsonga za URA balina otubuulira zino sente zalagawa ekyo n'akiremerako abajja kusobola. N'essaawa zino gye bava ne gye bulaga bannayuganda bagatandika omukubamu ebitule mugaye ziri ensonga teyazimaliza teyazimaliza. Nyini yayogerako mu paalamenti n'agamba munnenya okunoonyereza ku birala nga na bino bye nanoonyerezaako temunnabaako kye mukola. Awo nyini we yali ono kyagamba nti Joero alina byasobola okugamba n'agamba nti kino sigenda kikola nga temunnamala kiri kubanga yakyogerakoko. Ate Faruku nze nakasanga abantu nga 5 kabeebaza nnyo okuteekawo puroguramu zino era nga Gospel Live ne media babyagala nnyo olw'ensonga nti ffe tulina engeri gye twogera nga abantu babuulira kiki kituufu. Kati tukkiriza abantu babuulira ekituufu. Obeera otya mmeeya w'e Makindye nga wayita mu Lyannyama oba owa Kampala nga tomanyina nga bw'ogendawo n'omubuuza nti mbuulira saluuni eziri mu Makindye ziri mmeka oyo azimanyi oyo mu Lyannyama. Sikusobozesa okusolooza tugendewo kati tumugambe mmeeya tubuulire ebbaala eziri mu Makindye muno ziri mmeka kuba oyo gwe wayita database atandikiraawo n'omanya nti ebbaala ezo ziri 50 ziwa ssente bitya bwe ziti. Bannayuganda gavumenti wano gundi byabadde ayogerako Duncan kituufu wano database abantu tebaliiwo gavumenti temanyi ssente weeyina zijja eteeba buteebi kuba ne mmeeya yennyini ajja okwesimbawo nga bw'omuwuuza looteri ng'ezaaluna mu biru ziri mmeka mu Makindye mu Lyannyama ne w'omugamba nti mpa milioni 5 zizino tasobola zikubuulira. Faruku kati Museveni agamba atya katono nnyo Museveni agamba atya nti bannayuganda tebawa musolo owulira naye ngaye kennyini bw'omubuuza balina gguwa batya era tugireyo tubuulira amaduuka gali ameka mu kibuga anti wuliriza kyenkugamba ebyo byonna tugenza mu URA owulira ate naye abimanya kubanga alina obibuuza URA yo nemuleeta agamba tulina amaduuka bwe gati yes enakawa bwe gati nti URA Faruku URA eri bweti URA bakola ekintu kyabwe era nze bajja tulowoozesa nti bakwata omwana w'amawo ne bamuteekayo kolayo emyezi ena oveeyo owulira mukuvaayo nti bo bakola ekintu kyabwe muteekayo ssente bo beekulaakulanye naye nga tebalina kigendererwa kya musolo gwa Uganda. Bagamba Faruku kamala okubuulira munaye obeera ku dduuka abasajja bayo ne bajja ne bakwala lisiti ya revenue bwe bamala ogikuwa kati n'oba nga wagimistakeninga n'oba ne wagiteeka bwe wagiteeka awo neekubula we bajjira omulala ajja naga nti tuwe wawawo omusolo n'omugamba munaye nasasula n'agamba mpa lisiiti n'omuga ekituufu lisiiti sigiyina wano oba njirese waka naye kebeera mugundi zammwe n'aganze besibiraba gwereeta eri naye nga talina busobozi aliza okusolooza ku dduuka eryasasula tasobola nakkebeera wali n'agamba baliita batya nti Faruku fashions tasobola kkebeera wali n'agamba nti ono yasasula. Akakiiko ka Ssenyonyi bwe kamala okunoonyereza akakiiko ka Ssenyonyi omulimu gwa kugoma wano bwe kamala okunoonyereza ensonga ng'ey'ekisaawe kagamba ne kanti ono yali tasaanidde kukola mu kisaawe era ne kakwata alipoota eyo ne kagiwa poliisi ya paalamenti okiwulira bwe kamala giwa poliisi ya paalamenti yagitwala mu abo bagundi okusobola okukwata ku bantu abo naye abantu abo betunoonyerezaako nga bwe nkugambye nti basimanye baluggi kimusunguze baani munaye bwe babeera eri bafuluma kati wa poliisi yani wa paalamenti agenda okujja agambe nti gwe munaye gyawunze kukwata kakati bw'amalirizayo binoonyereza ye kyakola kyekyo kituyita kulabisa kyakoma kucamuka kubanga Ssenyonyi ne wagamba sijja bikola bo kye baagalira ddala bamuvunaane nti wabikoze batya sipiika yennyini yajja n'agamba nti Ssenyonyi onyereza mpola n'abagamba kale kituufu nonyereza mpola naye nnyina kesi 5 nazimala ziri ku mmeeza mwazikola ki neno bamugamba noonyereza era bw'anaagimala ng'agibawanga basirika kuba ffe twanoonya tulinde olunaku banaakyusa omukulembeze w'ekisaawe gwe batulaga atagwanidde nkutidde byabula dda kwali badde kugasa okusinzira we twagala okukiraba naye tekugasa olw'abakulembeze abali waggulu Faruku abantu abayimbi ffe bapoyitinga bapoyitinge genda awo gwajja osobolawo kati gwe tuula wali woba oliira genda oliira awo kakati bwe tumaliriza okunoonyereza ebintu ebyo byonna nga waveerewo kabwejjungira ng'agamba nti oyo nze yamulagira atuulewo
kati gwanonyereza wa polisi obokyayogera ekigambo kyo kunonyereza kuveewo ati kyegamba nti okunonyereza abantu abanonyereza bennyini tonawulirako bannabyabufuzi nga baga tugenda kuzira okulonda tonakiwulirako nga bagamba n'olukiiko ne lutwala ne bagamba nti okuzonda okusira bwe kuli tugenda kukola ki kuvaamu okitegedde waawuliddeko abagamba nti bye tunonyereza mu bukiiko bwonna enguudo zikolebwa bubi kyeŋŋamba mwami ani abagamba bamawu bagamba tugenda zira okulonda ogenda mu Kalunde Museveni bakikola anti ne babawo baminisita kati kyetwogera kyoyogera ne bagezaako ati ne babawo bwaki obwa minisita ne babuwa ekyoja mulimu Duncan omanyifu wano tuliwo oba oli wa opposition oba oli wa NRM oba oli wani ffe twogera tukube mutoki tukubuulire ffe kyetulowooza oba newandadde otambula tosobola kuŋŋamba nti mwami Joel Ssenyonyi nga gwe ogenze mu revenue eddwaliro ly'erubowa oyitaddeko akazito tolabye ekigenda n'ogenda mu maaso tekiwedde n'ogenda ku kirala nga nawona emisango giri gyegamba egya poliisi bwe giba ogwama bati kuba tegunnaggwa ne baleetayo omulala ekyo ne mukivaako naawe oba odda mu vulugu ki oyo kyemba ŋŋamba mwami Kyagulanyi nti abantu be alaba ddala bakola bulungi kuba kyemmanyi naye bamwanjulira okitegedde ti olina ow'oludda oluvuganya mu paalamenti byakola jja nakola ki n'abikwanjulira olina ow'enguudo tuteekawo ddi okwekalakaasa nga Seroni agamba nti abannange nze nange binnemye ngenda kugamba abantu nakola kino na kino na kino dula yali avuddeyo n'agamba nti ripooti tezikolwako okugjako mu paalamenti bwe bamunenyako so tukole ebintu naffe bitatwala mu mbeera kiri kyobadde ogamba olimbye mwami Museveni omusirikale eyayingidde jjo eyayingidde jjo mu magye amumanyi eyafudde amumanyi paalamenti eyo ababaka abalimu abamanyi katosobola kuŋŋamba ti ebintu ebimu ye talina bimanya alina bimanya ate naye obutabba ggwanga basobole okumanya nti bino na bino bye bivaamu omusolo obutamubba obutabba ggwanga naye bw'ogamba talina bimanya agamba muli osobozayo mekani batera ne bali URA efunayo kuba yo tena na database efunayo obudde negenda ku URSB nemanya guno omwaka kampuni mekeze wandisiza bwe tugenda okujjamu omusolo ate ne bawandikira batalina database babi basindikire kuki babi bawe bati ate bagirina bati ate tini namba zaffe nga baziri kati ate bo bennyini bafunayo ko obudde ne bamanya nti no guno omwaka zino companies kuba wewawo registeringa mu URSB wabeerawo companies zifudde natural death nga tezisobodde kweyongerayo bafunayo obudde ne bamanya nti no kati guno omusolo ogwo tugera kunganya sente wezi zino zafudde natural death tezasobodde kweyongerayo company bazigaddewo ekyo kikyo bayamba okola ki okumanya omusolo kigwe bakuŋŋaanya omusolo kigwe bagenda okufuna gundi n'okuwa ripooti entuufu kati abatalina database babibasindikire ku ki banaabimanya batya kyova era bajja kujja kati waliwo we bakusanga nga just mu kayumba kati nga bana abatunda juice nga mundu olina mu just fridge tolina display gwe bakuyitako buyisi bamugamba gwe tolina kyokola ekuno nkubulya amazima nina gwe nalagwe bakikola ye bamuyitako buyisi oyo tasasula musolo kuba talina display naye nga ate atunda okusinga wa saluuni n'owa botiiki kati wabasanga wa display ati ne bamugamba twagala milioni 2 kati ono atunda obutundu olwokuba tebiri ku display biri mu fridge just eryawo bayitako muyite atunda kyekugamba muno kati okufiira ddala ku kesi yandibadde baweeyo gundi information nti wano tulinabo nti tulina obutatuuza musolo webuti okitegera tebalina database bonna ne babikolera ki naye bano abantu bwe bateeka mu bifo bino nze kino kiddamu no omuntu asobola ne kafuriji kaawo nga akola abeera awo ku mulimu ne kafuriji ke mujja musolooza nga temumanyi faluku nabuuza olunaku lumu nga kino ekibuzo no nkibuuza musirikale nga mugane lwaki bagundi mwe mukola we muti awantu awo lwaki temukola mu nkola eno mazima ne mukwata omuntu vagana ne muteeka mu kkomera omusajja yanziramu n'angamba yakwata omumanyi ti oyo muganda wa Jeno gundi abagambwako tumalirize kano katono nnyo kwate engatto 4 kiri kyobadde ogamba omanyi otya omuntu ti atunda byakulya kwate engatto 5 ne saati ezi nga tebamanyi oba ozijja ku ddobbi otambule wano okole ki tujja kusanga kabanga lya polisi gwe kwata bukwasi bagezese
kwate engatto nnyo emotoka yo gireke wano n'essaati zo ssatu tambula wali ku kkubo otakujja luzira sakozi ng'ozitadde wano zigule wannamba emu wali zigule wa Falu ozijjeyo bakusange ng'ova wala mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange wettu we tubadde mwebale nnyo mwebale ddala tubadde ne jingiwo ku kamera ne muzeeyi Masembe Eremia okitegeera mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next bangamba jingiwo akolagana abeera ggulu oyo jingiwo munywanyi wa Sale munywanyi wa Lagadi munywanyi w'Okero era obukomokero bwayambala ogero kana jingiwo abukubi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala tukwatagane next time